Era ategeezezza nti yagenda okusooka mu kakiiko kubanga akooye okumwogera ku kalibule. Chairman Nyanzi, lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee? Akamu ku butambi obwefuza emikutu gye mugattabantu keek'omu ku beegwanyiza entebe ya mmeeya w'eggombolola y'e Kawempe Latif Ssebaggala ng'alumiriza akulira enkolagana y'ekibiina kya NUP n'amawanga amalala Fred Nyanzi okwogereza abamu ku beegwanyiza b'endera ya NUP. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabugjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eno alabika tagitutte nga ya lusaago bw'atyo kwe kussaawo akakiiko k'abantu bana banoonyereze ku nsonga eno n'ebirala ebiwulirwa mu nkuubo. Nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda Madam Jolie Tukamushaba. Akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabatesitesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Council Rotu. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Kyagulanyi agamba nti yenna anaazuulibwa ng'attatta n'erinnya lya NUP wakukangavvulwa Sinakindi ave mu lwokaano. Ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo. Nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Bw'atyo Kyagulanyi asabye balina obujulizi okubuleeta mu kakiiko kyokka abatabulina nabo baakukangavvulwa. Oba orikodinze oba olina abajulizi buno obukakafu bw'olina obuleete ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi. Oba omukulembeze bw'ati nambigulira bulungi n'ansaba akaboozi. Mukulu wa Kyagulanyi Fred Nyanzi Ssentamu omu ku bazzi bakolokotebwa mu butambi atubuulidde nti yalinda dde omukisa ogwewozaako mbu kubanga abadde akooye okwogerwako ebikikinike era tukakasizza nti yagenda okusooka mu kakiiko kano. Mbadde nsirise ebbanga ddene nga propaganda nanyigiriza naye ndi musanyufu nnyo nti komiti neguddwawo era nze agenda okusooka okulopa omusango nga munnakibiina. Amyuka ssentebe wa NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi ategeeza nti abakessi b'ekibiina bababuulidde nga bwe waliwo obwesedde bw'ensimbi ezaaweereddwa ebibinja eby'enjawulo okusattulula NUP n'okugimetta enziro. He is investing 30 billion to disorganize National Unity Platform. And some groups have already received that money. And we are aware of. Omwogezi wa gavumenti Dr. Chris Baryomonsi tafunyise kubaako kyayogera ku nsonga eno ng'essimu ye emanyiddwa teriiko. NUP Sabiti ejja yakutongoza kaweefo okusonda ensimbi ezinabayambako mu kalulu era basabye abawagizi baabwe okwetegeka buli omu aweeyo ky'asobola. Josephine Namakumbi Motoyi, NBS Amasengejje.